Oluvannyuma lwa Ssaabalabirizi Jonan Luwum okulangirwa ng'omutukuvu mu kkanisa y'ensi yonna, gavumenti ya Uganda ng'eri wamu n'ekkanisa ya Uganda baasalawo okuteekawo omukolo okumujjukira. Luwum yattibwa ku mulembe gwa Idi Amin Dada olw'okuwakanya ennyo obukulembeze obwali butatambulira ku mateeka. Akakiiko akategesi nga kakulemberwa Ssaabaminisita Dr. Rugunda kagamba nti bagenda kubeera n'abagenyi okuva mu Uganda n'ebweru waayo. Abantu bangi bajja kuva mu nsi ez'ebweru bajje balabe Mucwini na Mugongo n'emyanya emirala. So really kino kikulu nnyo kijja kuleeta tourists ate kireete wano esente mu Uganda. Okusaba kugenda kulemberwa Ssaabalabirizi wa Uganda Stanley Ntagali, Ssaabalabirizi w'e York Dr. John Sentamu, eyali Ssaabalabirizi w'e Cape Town Desmond Tutu n'abalala. Enteekateeka zino teziri mu byabufuzi ng'era Ssenkagale wa UPC Dr. Laro Tunu naye kwali ku kakiiko akategesi agamba nti Luwum ye mujulizi amanyiddwa ebiro byaffe. Other martyrs who we celebrate, it is interesting that here is a modern martyr who has family members with him. His widow is alive. Mama Mary Luwum is alive. She was an Amirembe when all these things happened. She lives in Kitgum and Mucwini. He has 7 children who have survived him. Some are here in Kampala. One is in the US, one is in the UK, and then there are some in Kitgum. Ekitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'obulambuzi ekya Uganda Tourism Board nakyo omukolo guno kigwetabyeko okulaba nga kitumbula ebyobulambuzi. Kitunzi wa Uganda Tourism Board Edwin Muzahura ategeezezza nga bwe basaze ebisale by'okulambula ekkuumiro ly'ebisolo erya Action Falls National Park. Buli muntu ayambuka mwambuka bw'aba asobola okuyitako ku National Park Action Falls abenga ebisale byalina okusasula nga biri hafu oba bite bagenda musanvu nga bulwandisa bintu wa bulijjo. Ssaabalabirizi Jonan yazaalibwa mu mwaka 1922 e Mucwini mu disitulikiti y'e Kitgum. Yasomera Gulu High School ne Boroboro TTC era nga yali musomesa omutendeke. Mu mwaka gwa 1948 yafuuka omukristaayo ng'ano bwe yava n'asoma obwawule n'atuuka n'okulondebwa ku bulabirizi. Yakolako ng'omulabirizi w'Embale, Upper Nile ne Northern Uganda okuva mu 1969. Yali Ssaabalabirizi wa Uganda okuva mu 1974 paka 1977 nga yatwala Metropolitan Province of Uganda, eno yatwalanga Rwanda, Burundi ne Boga Zaire. Yattibwa mu 1977 oluvannyuma lw'okuwakanya enteekateeka za Idi Amin eziwera ng'era kigambibwa Amin yennyini alabika ye yamwekubira essasi eryamutta. Nachanzi Hasfa, WBS TV.